toyinza gamba muntu yasasudde emitwalo 15 bw'ate alinde omwaka mulamba paka mu Novemba ebyo tebiriiyo akwate ssente z'abantu azibaddize ensonga gy'awa nti no lwaki sho yazisazizaamu testandinga mukulu Bukenya gye baleko sebo nkola esebo ovagga bakasaayi leero nga kasayi munange kwewuunyiza oli musajja nno mutima mulungi twagala eggwanga lyaffe ogaba omusaayi kyabuntu kikulu nnyo nti nobwomba ogugabye bw'obeera n'omuntu wo ate asobola okufuna ogw'obwerere oba togenda kusasula tetuba kyekimu so ekintu ekyo kyekyansikiriza ate nekirala tubeera n'emisaayi mingi mu mubiri nga onolaba omuntu ng'omutwe gumuluma kumba omusaayi gwayitirira so olina ogukendeezaako n'olevolinga omusaayi ate waliwo n'abalala nga ali awo talina musaayi naye nga tamanyi kati baba tebana bakuggyako musaayi bamala kukebera ne bagamba nti ogugwo tolina gumala so kiba kirungi okumanya sitasi gyolina show ya David Lutalo yasaziddwamu ne bajongeza abantu ssente zaabwe addize abantu ssente zaabwe ebyokumanyira abantu babikooye yabadira ssente mmeka mitwalo 15 toyinza gamba muntu yasasudde emitwalo 15 bw'ate alinde omwaka mulamba paka mu Novemba ebyo tebiriiyo akwate ssente z'abantu azibaddize ensonga gy'awa nti no lwaki sho yazisazizaamu testandinga yagamba ki nti lwaki yagamba muno simenye abaki abana abakungu ababadde muki abanamu simene gi 77 simene plus China simene serena bagikozesa tebategeererawo ate kubanga program yali mbuuza babadde balinda ki okugamba abantu emabega wali wonna kubanga namu ewezezza wiki namba weeks 2 weeks nga zigena mu 3 ate omugenyi wabajja era amala ennaku nga 3 nge shugundi olukungana lwali lugenda kubeerawo before bajja ennaku nga 4 era omanyirawo tolwa abaganya bagenda okujja tetugenda kukozesa ki sheno katunoonye venue endala naye ate balinze kusaawa esembe mulinze kusaawa esembe nga bola lunaku lumu kitegeeza nti no pulesa ye bakozesezza ekyo yakola ensobi ayina omulugube David Lutalo sinza agamba nti nomwogerera bubi ninange kyannuma olabye munnatadde ekivulu fiki famaika ekyokoze n'oteekayo enkeera mbusime abawagizi baffe si bemanya ani yabimugamba yagulupinga ddi abawagizi nti bano be bawagira oli bano be balina okuwagira nze oli omwana takolakola bivulu okoze ebivulu 2 mu mwaka ogwojje yakola ku cricket oval n'akola ne Naalongo ku Africana gwe atakuta owakula oli wa kiki matira k'abantu bakwagadde bakuwagidde shoze zonna zajjuza agenze mukono ajjuza agenze buli wamonga wagenda after parties ezo nga ajjuza bera kono obukakkamu nade omuntu agenda kugamba nti nagula show yo promoter mugamba nina nze program yange kwentambulira mu mwaka nja kukola oba program shows emo oba 2 omugambe tulino spacinga niwe akakola wano mugwe 11 nti ate mu January oyina show abantu banabeera kugwe weka mubeereko n'okumatira nibafani bawagereko ne kubalala omwana yatekayo ekivulu kye nga 26 January cricket oval bwogamba otaddeyo serena katonda simulalu ebintu abiraba ninga kyolina okumanya nti nno vibe yekoze eki vibe yebuze tiketi bawadde tebanna bazigula nga balaba abantu teri vibe abantu nga tiketi tebaziguze olowooza Lutalo abadde yatunzeyoko ku mmeeza ku show yali atunze era batunze abatono abo abatono agamba abantu mugende mu kifo bwe muti mufune ssente zammwe bo beterekere tiketi kati omuntu wagula tiketi eyakigula bagenda ebweru bwafa omuntu esaawa zino abeera mu Uganda enkyanja kuba bweru twogame muno beera ne tiketi mwaka mulamba tiketi abantu baddize ssente zaabwe gwe weddize tiketi zo baliddamu ne bagula olulala kuolwo ate nga nekireeta ekyo nti bapromota kati bapromota be basikiriza David Lutalo n'atunda ekivulu ekyo era kyovalaba ne vibe ebadde entono nga yiti yefiirayo sente ze yazifuna dda kati bapromota ekyokola tebakitegeera bagalangatana bugalangatani bakananga bebakoze announcement eyo kolasiti ninga kibatudde mu mbululu nga bagezezaako kipushinga kiganye tebalina experience emala Lutalo yandigabye tindo katambule kubatijja akiteke mu vibe bamuwadda sente ze yali eri alinda kuyimba yamanya abantu bamwagala ajja kujjera bajjule abakulu nno badde bikyuseemu abantu bagezi balaba
abantu balaba Fiki ataddeyo ekivulu ki ate nga nayogera naawe kubanga Fiki yagamba yakubira essimu nga takkiriza nti ddala Lutalo ataddeyo ekivulu amutaddeko ekivulu kumpi lunaku lwerumu kitegedde wanga oli omwana Fiki kati abeera ne space ntono nnyo mu ggwanga nti ayina kukolera mu holidays kubanga abantu abasinga omuwagira abaana b'amasomero afunye olunaku public holiday abaana b'amasomero bwe bali abayinza omuwagira music we gw'omutaddeko ate nga gwamutaddeko nawe oli w'amaanyi kitegeeza ogenda mumukosa singa abamutaddeko si w'amaanyi tewali buzibu niyo omutaddeko oli w'amaanyi ate okoze ebivulu 2 mu mwaka oguwedde kakkanamukko mu mutima beeramu n'okukkuta kati gwe nowezikanga ogamba mukama talyanguzi yamusasudde alimba ddisa abantu sente zaabwe tewali kirala abantu abaddiza ssente ate waanaagamba mbu naye yali yasasula venue yakola announcements yakola advertisements biki yasasula venue yali kikendeezezza singa kibaddewo nga mu mwezi ogujja togamba bannamwe bagenda kubeerawo no mwaka mulamba why abannamwe bagenda kubeerawo paka mu Okitoba alyoka akisse mu Novemba bw'aba asasula venue akisseko omwezi ogujja abantu abasasudde bagende balabe ekivu lwaki ekitadde mu Novemba venue agisasudde obulango obusasudde kiteeka omwezi ogujja lwaki olira te vibe kitegeeza nti no vibe tewabaddewo vibe abantu tiketi babadde tebaziguze kituufu kwa Jose Chameleone zijjukira gundi stage we yagwa yayongerayo weeki nga 2 maaso kituufu kubanga ekifo bakisasudde gwegamba nti naye abakulembeze bagenda kuvaawo ddi nti tukitegeeza mu wiiki 2 maaso katutekeyo shetani ebeerewo obulango buba bukyakola okola bukoze extension ku TV venue oba twegenda gisasula basasuddeko aba security baba bakyali mu vibe ba service providers abagenda okula poze busenena tebibaaye nti asimi bano babbi asimi bakyaa ninga bino biba bikyali mu vibe webanga ddala obadde oli mu vibe nga oli mwetekevu nti abantu bagenda kujja gikole oba kyusa venue ogamba baserena it's not my fault wekiba nti nno mwe mwakola ensobi ne mutuwa ku nnaku zezimu banzirize ezange mutege ekibatu kimunzirize ezange zikangende enfuna ekifo ekirala nigwe ogamba otya nti ndo mu Novemba mwaka mulamba tuli awo tulinda nga tuyinza ogamba nti bagi 47 bagenda kubawo omwaka mulamba tekiriyo ekyo addiza abantu sente abantu baddiza sente zaabwe ate era ogenda bawulira ku social media bagenda kutandika bagenda musabo mwaka mulamba tekiriyo kituufu mwaka mulamba twamuyamba abantu bamuwagidde bamugje mu kyalo enfaanana yaliyo afaanana ogiraba kati afunye omubiri abantu bamwagadde ate ayagala kweteeka ku bayimbi banne naye kukola buntalombo kati ekyali kyamumanzi togenda kufuuka mulungi omu okoze ebivulu 2 mu mwaka teri atabimanyi wakola ku Africana nekukula kikova ate yo nena nojjuza Africana teyakola guli mwaka guwedde nti oguwedde lwaki towa abantu space abantu bawe space bwagire ne kubalala sigwe mulungi omu sigwe muyimbi wekaka mu ggwanga nadde tukwagala naye ensobi yali agikoze okuteeka ku mwana ekivulu kyali kinno mu nganzi naye lwaki abayimbi tebabeerawo n'enkola eyo ey'okukwatagana n'omanya nti munnange waba ayina mu guno omwezi kamukiwe space Eddie Kenzo kyaliko essaawa Eddie Kenzo ali mu kufuba okulaba nga abayimbi bakwatagana ebintu ebyo ne bapromota bali bakitandise ne bagamba nti omuntu aba ategese ekivulu kye ku lunaku weruti promota omulala ate toteekayo nga wolaba Abitex we yateeka kuki ku Palaso namuteekako ekivulu ku Freedom City era bamukola ki bamufayalinga mu federation y'abapromota kubanga baali bakiina mu constitution yaabwe kati n'abayimbi kyetulina okubeera oba ofiiriza promota omulala ofiiriza promota omulala gwolabanga lwanyisa omuyimbi niwe ofiirizani promota kubanga ataddemu nnyo Lutalo kyatalaba olwokuba ye bapromota bye bamulunge balabye oluyimba tubongoote lukoze era abantu badde bagenda kubongoota bubongoota n'erinnya lya concert nalyo ennyininyini libadde teririna vibe babongoote tugende tubongoote era vibe ebadde teriiwo okuvira ddala ku linnya lya concert concert tubongoota ni gwogenda okubongoota alinga kabaka yagamba nti nno tobongoota enkuuka tobongoota ate gwogamba abantu timubongoote no twabaddeko eggulo ku Lugogo Cricket Oval nga FIFA America ali mu last press conference ya security era ekimu ku byabadde bikakasa nti enteekateeka ziwedde era concert yakubaawo
osuubira ki erugoga yakoze timing ennungi Fiiki yategeera audience ye ennyimba z'abaana abato bazaagala nnyo naddala ab'omu high schools abo secondary schools n'aba primary waba aba primary tebagenda kujja ye zaagalwa nnyo abaana abasomero n'abaana abasoma n'abavubuka nadde yava mu ssomero naye nga muvubuka kati ekintu ekyo timing yakoze ennungi ekyokubiri n'akola timing n'ateeka public holiday kitegeeza nti no n'abakozi baba bagenda kubanga kubanga enkya public holiday enkya lunaku 26 public holiday so timing ye nnungi ekyokusatu ndi Fiiki Famayika abali takolakola nnyo bivulu kitegeeza abantu balina ennyonta ye ekyokuna nti ayina waaka omuziki agulina kituufu ekyo kyate waaka yamuyina abantu baba bazze kulaba byoyimbi omuziki agulina twamulabye mu rehearsals ng'alina Shiba bakola rehearsals kitegeeza music yamuyina abantu baludde omumulaba talabika nnyo mu bantu ya timing ye nnungi kubanga timing ye ekwatagana bulungi ne audience ye te public holiday kitegeeza tulindirire fire muliro ensonga eyo kyalina byolese byeyagala oyisaawo nga tetunagenda ku nsonga ndala njaga tugiviireko ddala kyowunzise nakyo nti abantu basabe sente zaabwe kaddemu ako abaddize sente zaabwe si basabe nga tabana batandika kusaba abaddize olw'ensonga space esusse era tetukkiriziganya na nsonga ye lwaki agamba nti yakigaddewo ekivulu olw'ensonga naamu tegenda kubeerawo mwaka mulamba kitegeeza yandikyusiza veni oba yandikendeezezza bali we baviirawo n'akikola n'akinyigawo kati waba asazewo nti ye agenda kulinda mwaka mulamba akwate akasente k'abantu infact alina nobongera namu yasasula 15 disturbance fee wakati omuntu agenda kukonona transport disturbance fee transport abawenga 17 wa 18 okuuma ekitiibwa kye naye byakola mbona abantu bakwate tiketi bazirinde sympathy bwenfa kaakati waliwo ensonga endala nalemerewe okufuna ng'ensonga eyo yakabaawo ndowooza wiiki nga emu oba tennawera bulungi Fiiki Gaza eggaali ya Fiiki Gaza n'eggaali ya Alien Skin zeegwako awo emakindye ne beekuba bubi nnyo era ng'abamu bakyalina ku bitanda ensonga eyo mbadde nsaba otuwe endowoozayo ki kye bandikoze era bagenda kukola magezi ki okusobola oba ng'embeera ezo ziggwawo abaana abo bagenda kufa ebintu bitandika ng'ebyokusaaga naye abaana bagenda kufa ekyokubiri bagenda kusiba mu bintu byotamanyi byotaliimu olwokuba olwanirira oligwa olwanirira yakola erinnya lyali bulungi naye ngewe kubanga okusinziira ku buvidiyo bwe nnalabye okusinziira ku bifaananyi bye nnalabye abantu babadde siriyasi beekubidde ddala eryaddala ate okumanya abayaaye baba bayaaye tekuli yagenze ku poliisi kulipootinga kubanga bakimanyi ensonga za ghetto zigeera mu ghetto ekitegeeza nti nno revenge kyekiddako revenge mujja kubeeramu ebiso mujja kubeeramu obwambe mujja kubeeramu amayinja ga minzaani kitegeeza wajja kubeerawo omuntu afuna obuvune obwaddala okakananga mulimu n'omuntu n'afudde mu bintu ebitalina makulu ebyokusaaga mulwanirira simigange neyesinga amaanyi eneyesinga amaanyi ate nga ffe tuwagalako music mukole music yajja okuteeka ku top bw'onaakuba ono gangayo nesinga oli amaanyi tekijja kufuula nti kati oli ku top naye music yalina okuteeka ku top babebe kulu bababi waini bakamiliyoni balwananga ninga ne music ayogera bali ne bagamba nti funtulo nagamba nekolera maali baifa ono nagamba ndiisa buti nga music asigala ayogera nga naffe abawagizi tusanyuka nga ne sente mukola negwowagira owulira vibe nti weeri omusajja ddala yasinga okuyimba ne kati abayinza obageraageranya alieni ne Fiiki Gaza tosobola bageraageranya musicale omu ali waggulu nnyo natandika butandisi jesi ayagala kwerippira kooli afune vibe niye akitandise bubi fayina entalo nnungi niye zitambule n'omuziki mubenga mukola sente nga nebyo weebiri ate entalo zibeeramu oluusi zibeeramu n'okuteesa mbu twekube okitegedde ne mutatuuka eyo ne mubanga mwewalana we mwewereza ebisongovu ne muwuddisa abawagizi ne mmwe zirimu n'omusaayi okuyiika kitegeeza nti no muyise mwandika babulamu calculation entuufu bwe kiri engeri gyebiri nti nno bakozesa nnyo enkwaki
bonna ndowooza ate no munnange wewuunya ate alien yetabiriimu ye ali mu muziki gwe niye ono yamusonkereza era ogenda okulaba nti nno Museveni ali ku aspiring akuba mpewo mu alien oyo ne mumukwatako alina kyanyega yennyini emabega we yagamba nti nno nze oluyimba lwange lumu banana lusinga alien zonna yakuddamu kitegeeza nti nno olina kyomunoonyako ate era ojja kifuna kitali kirungi jjukira Fiiki yali mukozi wa alien yali muki Fangon Forest nga gyali era nga naye yeegomba okubeera sita kati ndoza oli naalaba nga tusaana nabo ndowooza ne batakwatagana bulungi tetumanyi kyabaawula naye nga Fiiki yali mu Fangoni ng'era ne mu vidiyo ya pate yalimu nga mwali ng'omuzinyi w'oli kitegeeza nti nno obanga amuwagira era Fiiki mu kukola ekintu ekikye ng'avuddeyo olaba nga akola kifaanagana kyani kyalien amazina byonna byonna byakola okukola ganga byonna byonna olaba nga linno oli amukola ki akoppa oli buli kimu fani ate si kibi ekitali kibi naye okikoze otya kati tomulaba akuba ennyimba ze era nga ziri mu sayiri emu nezaani naye tebenyinako buzibu era ne kolabo bagikoze kyolina okukola nti nvuddeyo ewuwo mu bubi ngeri nabo gyotandise n'ofuuka omunene njangu tukole kolabo tutambuze omuziki mu maaso si kukola nkola ya ntalo olw'ensonga kino alien skin alina omukisa okamanyi gye gwava omukisa gwina ne wakola ensobi abantu gwe bawagira kati gw'osuubira n'asigala waggulu ng'omuwalanyi otandise omulwanyisa omuteeze mulwane oyinza obutamalaako gwe kyokola oyinza okuloza nti kyekituufu naye oyinza obutamalaako oli wamukisa gwe niwakola ensobi bagamba gwe tuliko olaba yalemererwa abaana abannuupu abavumanga ki kati gwe sikigaaza bakusaasiddemuko naye nga kyolina okumanya edda etwalinga ku masomero nga etukwana nga olinayo akawala k'okwana nga omusomesa wagamba okukuba n'ogamba nze sijja kukuba ogamba muli ogamba nakubwa ntya nga akawala kalaba kati awo n'okakanyala bw'okakanyala banno ne bakuwaga nti awamaani kabode wafuka matokkiriza niye bakuwa ebbaluwa oleete omuzadde bakuwa atya oboomu n'ogamba nga kubona abaakuwaze bonna teryagenda kukuyamba n'okifiirira kitegeeza nti nowo naagenda mu maaso n'okulwana n'ofumita omwana akambe ne bakuteeka mu kkomera kitegeeza ogenda savinga emyaka gye 2 ng'oli otya oli omu kituufu toka weebuuzeemu gyendi gwe nnwanirira mpa mmeka oba gwe ofunamu lwokuba oli kumpi n'essereebu ng'otambulira ku ssereebu ate ekyo kintu kati kigenda kwonooneka nti abaana bagenda teekamu nnyo ssente abayimbi basobole okutambulanga n'eggaali ennene kitegeeza nti ndo ssente ziba nnyingi z'osipendinga ofuna nneka oliko sipendinga ssente zono zonna balina okulya balina okutambula buli bwe mugenda mugenda ku kivulu mmotoka zirina kuba 3 ku 4 oluusi muzipangisiza bupangisa amafuta miki bonna mutuuse mu bbala bonna bagulidde omwenge expenditures ziba high kitegeeza nti nno tojja kufunamu nnyo mu music wo olw'okuba oyagala obeere n'egganga ate otya wona atambula obwomu otankoladde entalo bajja kukwenyegerayo ensigo kati ekyo kigenda kubattira so byebyo eggaali eba nnungi naye ate esayidi emu si nnungi olwo n'abagamba mbunno bano abagenze be bakubye kubanga nalabye abana abakubye eriiso ti lwaki poliisi tekwata ate bali ababakubye poliisi tenoonya musango poliisi si erina okunoonya musango yeerinda awaaba ekuwa referensi ate ekwata ati wete mu mitendera ogende omusawo wa poliisi akuwa ebbaluwa bakebere fayire ejjule ogende mu kooti naye nga ate poliisi mugenda gikakokola ki okuyingira mu magaali gammwe kubanga eggaali yandibadde nnungi ku protectinga nti gw'otambula butambuzi protectinga muyimbi wammwe niwe banga eggaali mugenda zikozesa nti kulwana abeeno balwane n'abeeri awo poliisi nsuubira naye ejja kiyingiramu kubanga muba muggyeewo omulamwa kitegeeza nti nno n'okubba mujja kutuuka n'okubba eggaali esobole okubba amasimu efune kasente agagibeezaawo era olw'ensonga nti n'okubeezaawo eggaali kiri expensive tusuubirayo n'okubba kati
omuntu ajje ku kivvulu azze n'eggaali n'abakyamu abakyambule musimu g'abantu gabbibwe bagende kitegeeza nti nno poliisi ejja kugamba muntu nti kandi katambula weka obweyagala obukuumi bangisa abapoliisi gye bali boolina okutambula naye bana babeera mu bya bulaaka basasulenga babe nga bakukuuma so nze ndaba twandikozesezza eggaali mu butuufu bwayo awekwentu bwenyinza okuwonza kati yefiike omuwa magezi kikubanga yaawolaga akyawera era yagamba tugenda kusaanyawo Fangoni Forest beetegeka lulumba olugenda ku kitebe kya Fangoni bakisaanyewo kyandiba ekituufu kubanga fiiku wamala okuva mu Fangoni yeegatta ku Palaso n'akola challenge de Palaso era Palaso challenge yakola yatunda nnyo oluyimba lwa fiiku olwa banana Palaso mu kugiyimiriramu obuyimirizi fenna twalumanya era nange tetulumanya kati yava ku Palaso n'akola kolabo ne Kamiliyoni n'agituulamu ekirungi era engoma eyo n'emukolera kubanga Kamiliyoni bw'agituulamu yanyumya nnyo infact ya Kamiliyoni yasinze neya conscience ya Kamiliyoni ekyali ku ttoofu so abantu abamu balowooza nti bw'ova eri gw'obadde okolagana naye nodda ewoolo we batakolagana ate n'otandika omulwanyisa kitegeeza nti oli yakutuma ogenda kuleetera banna obuzibu kubanga Palaso ye yakivaako ekyo yakitta ku mutima neetona n'okwetona emirundi egiweresa era omulaba ng'ali mu music we kati bw'onaagenda mu maaso n'okukola attack kitegeeza nti abantu bye boogera bye balowooza ogenda balowoozesa nti oli yakutuma so ng'ate oli musajja mwamusazisa dashow ye yakkakkana ali ku music we muleka atwali music we todda mu ebyo kubanga ne wa Fangoni baamukuba naye teyazzaayo omuliro kati gwe fulumya mu music ate wona agenda olumba Fangoni ate ogwo gwe musango nnamba emu n'olumba ekitebe ogwo musango nnamba emu mulungi nnyo mumubeera no ku street tewali buzibu bayinza okugamba obaani yalumbe munne naye bona atwala gganga ku Fangoni fayino ojabba kuba era ojabba wangula naye omusango n'aguddawo tewali era ku njagala abantu gye bagala ali enyo onaafuna emirembe mu society mu public gy'onaagenda okuyimbira ojja kumaliriza bakubi obucupa kituufu kitegeeza nti nolowooza nnyo ku kintu ky'ogenda okukola katonda bakikola ki ne ku lwakaliyayo ebigambo ebisembayo eri abakulaba tuve wano mbaagaliza mirembe mirungi mugende mu kivulo kya Famayika mukijjuze bulungi nye tuwagire omwana oyo muto naye yeekolere kasente talina mpisambi tumuwulirangako nti nno alina gwe yalwanye naye ye yeerira bakazi be mpulira simanyi bwalya kalo neyeerira kale ogwo si musango babakkiriza ye yeerira bakazi be tugere tumuwagire afune ne sente endala zanaawo abakazi abalala yeerira bawalabe talina buzibu yeerira bakazi be namugamba ati awanoonya ssanyu akola sente afune essanyu tugende tumuwagire yeyanziza nnyo Bukenya